omuntu yenna abadde agobera emikutu gyaffe gino twabikulako ku profile y'omwami Sir Edward Frederick Luwangula Mutebi Muteesa Walugembe ojja ngamba manya nagakusengekera nga bw'ogaagala. Twalabako ku buzaale bwe ne tulaba ku background ye ng'era bwe yakula bwe na bwakula ojja olunaku olwaleero nga kenkufunye nenjagala tuyisizeemuko tutandika obukulembeze bwe lwakuba nti omukulu ono tujja kujjukira alimu obukulembeze bwa birungi ebiri alimu obwakabaka alimu n'obwa pulezidenti. Twagala tutandike ku bukulembeze bwe ayingira ddi mu bukulembeze obw'obwakabaka ate era ne buno obwensi obw'eggwanga letu Uganda era inspiration agijja wa biki ebyamuyambako ku inspiringa okuyingira obukulembeze bwe. Awo njagala tukwatewoko tulabe ayingira ddi obukulembeze obumufudde okubeera omuntu ali historical okubeera nga n'essaawa zino tumwogerako oba omuntu alabula bikifaananyi kye n'agamba awo sikola ki awo sivaawo andi waliwo. What is very funny omuntu awulira Ssekabaka Muteesa bw'ayogera ku bukulembeze bwe yagendako akatono akaseera akatono buno obw'eggwanga ate mu kaseera katono ke yafugirako omusingi gwe gwogerwako nnyo era kwabo abatandika okukulembera eggwanga lyattu Uganda so nga ate era yali amazeeyoko emyaka nga ye kabaka wa Buganda. Obukulembeze butandika ddi naddala obwakabaka ate era ayingira ddi bino ebyagungu ebyokukulembera eggwanga lyattu Uganda. Kati Sir Edward Muteesa yazaalibwa omwaka gwali 1922 ngenda kuze mwezi 22 1939. Koja background twagifuna. Background yo twagifuna. Last time wagitunyonyola abaana baadine bishiro tubimanya. Katuli wano twagala tuyingira obukulembeze. Atandika obukulembeze mu 1942. 42. Nga kabaka. Nga kabaka. Naye manya nti bamuteeka ku bunnamulondo nga wa emyaka gyali 15. Era bamuteeka ngenda kuzo mwezi 19 omwezi ogwa November. Koja oyo Muteesa yali myaka 15. Mutebi yali wameka okunyingira ku yali mukulu yali ali mu 30s. Okay, yali mukulu. So ku myaka 15 mwana mwebiri bamutuuza ku Namulondo atandika afuuka kabaka. Okay. Sebo omusajja ono ku myaka 15 obukulembeze bwe bwali butya at that young age. Anti bwe bakutuuzaako mu myaka 10 era wabeerawo abakuza. Yes. Abakukuza abakuluŋŋamya mu buli kimu. Wabeerawo Ssaabalangira yaba akukolako mu mbeera zonna n'okuluŋŋamya buli kirimu obwakabaka bwe butambula. N'abasajja ba kabaka baba bangi abakubeerako. Okay. Basobole okukola ki okutambula obulungi. Koja obufuzi bwe oba inspiration eva waggulu olaba mu kuyingira obukulembeze buno obwensi obwaggwanga lyattu Uganda va ku buli okuba nti bwa nnono bwali bumukakaba kyalinga kyasezibaawo nti mu musaayi ogwo oba mu lubu olwo okubeera kabaka. Kati njagala ku buno obwa Uganda ng'eggwanga. Obuki? Obukulembeze bwa Uganda ng'eggwanga. Factors kyezamulisa oba biki byamuyamba okukumiyingiza ate buno. Kyetulina okumanya kiri kimu. Kabaka yenna ne bwaba wa myaka 8 nga kabaka. Agenda okuteekebwako nga kabaka nga baamutendeka dde okubeera omukulembeze. Tabugwira. Nja kuwa ekyokulabirako eky'omugabe omukama wa Toolo. Baamuteekako wa myaka emeka. Kati olwaliro bw'ayimuka okwogera oyinza okwewuunya ebigambo ebimuvaamu. Omumanyi? Mumanyi. Naye ne bwabeeredde n'emyaka 15 16 wonna najja ng'akula nga bw'ayogera olwulira nti mukulembeze y'ayogera. Olw'okuba buno si bufuzi. Obufuzi alagira bulagizi naye obukulembeze oli aba ateesa n'abantu baakulembera.
n'ayogera nabo nabagamba naye kino twandikikoze bwe tuti olw'obulungi bw'abantu baffe olw'obulungi bw'abantu baffe tukole kino na kino na kino kale ne pulezidenti ow'ebiseera ebyo oba kabaka yakolaki abantu bamutegeera nnyo ne bamwagala ate yalina ne sympathy yalina sympathy gye yalina nti abantu baali bakitegedde nti bamutadde ku Namulondo nga mwana muto abo bakabaka babiri oyo n'Echwa bagendako nga bato ate Echwa yali muto nnyo so ayingira mu buno obukulembeze bwa Uganda biki ebyo ebyamuyambako okubeera nga afuuka omulonde mu bana abalala abazungu bagenda okujja wano mu Buganda batuuka mu Uganda okutuuka mu area eno ng'ensi bwe yali nga Buganda Kingdom ne Bunyoro nga be balina enfuga etegeerekeka ng'ate Buganda yabasukkuluma kubanga omuzungu okujja okutuuka ekigungu wali n'amala emyezi 6 nga tatuukanga mu lubiri wano kyewuunyisa protocol bwe yatuukayo yasanga omwami w'ekyalo yalowooza asanze kabaka omwami w'ekyalo n'amala okugenda ate baduli baali babbeeyi ow'omukyalo n'agenda ew'omutongole ow'omuluka bwe bamutwala ew'omuluka n'alowooza asanze kabaka kumbe nedda nga balina omutwalo ow'eggombolola bamutwalayo n'alowooza asangize kabaka ne bamutwala ow'essaza ng'alaba n'ekifo mwali bamututula mu Busiro bamutute ku ssaza lya Busiro naye lowooza yatuukidde ekigungu okutwala ku nnaka ya Busiro kyokka gw'oyagala omulese wano ne bamutwala ow'essaza n'alyoka ajjawa Emmengo okubuulira Ssaabasajja nti waliwo abazungu abazze baagala kulaba bagenda okutuukayo mu lubiri nga mulimu protocol nga buli wamu nga buli kimu kyonna system gye batambulizaako emirimu engeri gye gitambulamu baminisita baani bonna nga weebali ebitiibwa kulya kunaaba ngalo kukola kinga byonna bikolebwa ne bakimanya nti baali bagunjufu kati kyamufuula ow'enkizo nga emirimu gikolebwa mu bitundu ebitali bimu awatali kukakibwa ng'ate bikolebwa nga amawanga agaakulaakulana edda bwe gyali gikolebwa nga mulimu n'enguudo ng'era nazo zirimwa protocol yekka gwe yayitamu okulaba omukulu ono kyalaga bulaza abazungu nti bano be bakyasinga ku bannaabo tebanonoosa namagundi endala zonna ekyo bamusaba ate era gwe baasaba twandyegasseeko n'amawanga gali tugakulaakulanire wamu era naye yali akyagala nnyo ensonga lwaki bwe yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga kye yasookerako kukola mu ggwanga lyonna nga buli bitebe bya disitulikiti oba embuga z'ebitundu ebyo zonna zirika enzimba y'emu n'eyawano jagenda ne bonaagenda wa mu Buganda wano Uganda yonna okugyetooloola ne bonaagenda ekiruhura n'olaba eggombolola n'essaza eryayo era ojjaddiraba nga balizimba nga agawano kuba ye yali omukulembeze by then n'atandika okudelegatinga kyobola abaganda bangi mu bifo ebyenjawulo n'abadelegatingayo kuba be baali abagunjufu n'abadelegatingayo okukola emirimu gy'eggwanga nti olwokuba twagala okufuna abantu ababugumyeko n'ayagala eggwanga lyonna babeeremu ebitundu ebimu tuleme bireka mabega nekitabanga kati bwe kiri bwe kwabanga kulima nguudo nga zonna zirimwa bumu bagamba nti eri kilomita 10 egindi nga bwe kiri nga bafa nnyo n'ekintu kyekisinga okuvaayo nga balwanirira nnyo nti sente eziva mu bantu abo ziyambe nnyo mu kukulaakulanya ekitundu ekyo kye twayita federo abaleero kye bataagala kuwulira sente nga zaavanga mu bitundu nga bwe zivaayo ng'era babalirira kwezi zivuddeyo mu bungi bwazo nabo ne babaako kye babaddiza nga bwolaba emmwanyi zaava nnyo mu Luweero ne Masaka era ojja kusanga ebitundu bya Masaka ne Luweero nga bingi byafuna mangu amasannyalaze olwokuba birina naye kati olwaliro mu Wakiso mubeera mutya nga mwemusinga enguudo enfu nga mwemusinga okuva sente za Uganda Kampala naaba nga yasinga obukyafu nga mwemusinga okuva sente ziddukanya eggwanga ate mulimu ebintu byetwogera abamu ne balowooza tusosola oba ki naye nammwe muyinza okyerabirako gwe weebuuze Luweero nga yavuddemu buli kirungi kyonna ekikimirizaawo Uganda kati n'okwenyumiriza n'ebyobugagga bye balina buli omu n'abanga ezo z'enguudo Luweero zeerina
olaba oluguudo leero olugenda Essemuto bw'otunulira bwe lufaanana ne gye lulaga n'obuuza nti ye waabayo ki nti entalo gye zaali ezaleeta gavumenti emaze mu myaka 4 mu buyinza naye efaanana watyo why ng'ebifo ebirala birimu babikoledde enguudo ennungi okusiimibwa nga tokulabawo kati abantu abamu tebali appreciative kojja mu bukulembeze bwa Ssekabaka Muteesa ebbanga lyakulembera lya buli muntu alyogerako egyali emyaka okukulembera eggwanga lya Uganda likulemberera emyaka 4 kojja achievement kyendala oyogedde ku kino ekyokubeera nti yasobola mu bukulembeze bwe okubeera nga yazimba ebitebe ebyenjawulo mu magombolola naye nga gonna gafaanagana nga buli mu ggwanga lyonna gafaanagana which other achievement amalwaliro gonna agaaliyo yagateekayo agazimbibwa mu 1962 ate n'Obote n'ayongerako mu 1970 n'ayongerako ago golaba Kiboga yogo Obote yalizimba eri naye Kiboga wali akalwaliro nga katono nga gakiwoko yes gaaliyo naye nga lyali ttono ne bazimbe Kaseke Obote yayongereza ku ga Muteesa agogolaba aganimu ebibambule ebya bbulu ngeri y'Ekiboga Obote yayingira ku bukulembeze yasangawo districts ngolo ziweza 16 zonna n'agiteekamu amalwaliro buli district n'agiteekamu eddwaliro bweriti so agagundi galiwo ge tuyinza okulabako aga Muteesa anti kakati bw'otuuka ojja genda olaba eddwaliro kati ngeri Kiwoko Kaseke Kayunga waliyo Ntenjeru ago bwe gati amalwaliro amakadde agaali mu bitundu gaviradira ku mulembe gwa Muteesa ago bano bazze bongerezaako ne balyoka bateekamu amalala era bwe bakola eri Kayunga balizima eryentenjeru ne balibya ne libeeraawo ninga bitundu byenjawulo byalimu amalwaliro mu service delivery yali mpitirivu ebirala ebyemisomo byali bulungi nnyo kyova olaba amasomero tewali kitundu kitabaddeemu masomero malungi bonoonye mwonoone bw'olaba n'ogenda Nabumali Essese twalinayo essomero balitanga Ssese Farm School nga liriyigiriza ebyobulunzi naki Bukalasa ojja kuwulira n'olwaleero Bukalasa bakyamwogerako olwaleero nga oli bw'ayogera ku ndejje Leda Irene olowooza ndiga leero egibafula university bw'owulira kati Leda Irene olowooza liri ku gundi ku mulembe guno ogwa Irene yali mukakabaka Irene yali teri mukakabaka naye nga ava mu luli olulange mama wa Muteesa kati byaveeyo mabega bw'onaagenda mu Ntebe mwonna amasomero agabaddemu agaluddemu gazimbibwa ku Muteesa Ntebe kuba Ntebe amasomero gebadde kuzagwa primary gaani amasomero agasinga obungi amasomero mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda agazimbibwa mu myaka gy'enkaaga gonna within a period of emyaka 4 kati Muteesa omugeraageranya na Magufuli emyaka naye yamalako 4 naye ng'eggwanga walitadde abaliwo bageraageranye ne Traore owa Burkina Faso kati Muteesa koja when it comes to security kwa sawa zino government eterezeza ebya security tuogeremu ebintu ebirimu amagezi bwe kibanga kyogamba febe biseera nze fe twakula tetumanyi mulambo nze nakula ne ntuuka mu P7 nga sirabanga ku mulambo nga bamuntu bamutidde ku kkubo nga naye kakati olwaleero wasalidde gulabo okufa nti bawamba muntu nga bamuwamba tekuli ayina mundu n'atuuka okuwamba omuntu ate n'owaana security gy'olina nga mukuwa muwamba bamukukuzizanga mu area omusula ne within the district president mwasula nga bekubira n'amasimu mulina kati eba security ki oba wakola ki Muteesa yali etya bugiyinza butya ne butya kwe security nga weeri one abantu tebyaliko nti omuntu bwaba omukulembeze nga wa kibiina gundi nti abantu nti facilities z'eggwanga zigenda kwaba ab'ekibiina ekyo si bwe kyali naye kati olwaleero omukulembeze bw'abeera wa kibiina kino buli ebijja zonna buli benefits zigenda mu ba kibiina ekyo tuvulaba nti kati oyinza okugamba nti
area otowulira nga babamu bagenda mwalonda bubi ng'oli bw'abagamba naye ng'ate fundisi za gavumenti mwalonda bubika mu kirabe ng'ate byakozesa fundisi za gavumenti nelulingi yonna byonna oba mwamulonda oba temwamulonda nga tebimukwatako nga mwenna kyokolaba tebayinza kati gwe yavaako yafa mu 69 ndaga ennyumba ye okumanya bo baali bamwoyo gwa ggwanga undage nti eyobo teyiine yagundi yamini yiino kojja sikutegedde kikyotegeeza okubeera naye bw'owulirako nti azimbye moolo wali sente zimbe bizimbe mu kibuga zaali teziriiwo baali tebazifuna naye bw'owulirako alina moolo alina factory gini yalina woteeri gundi wabiwulirako ng'abikoze abo be baali bamanye okulakulanya eggwanga era gye lyalirira abalala bajja kigaana bugaanyi poliisi ebiseera ebyo ng'ereetya nga ekola emirimu gyayo nga bweteekeddwa ogikola okumanya yali ekola ng'ekitundu kimu kirimu poliisi emu naye nga n'omuntu omugamba obugambye nti bajja kuliyita poliisi ffenna nga tusiiba mu nju emmotoka gye bayita tenda yajja ku kyalo nga kuliko omusajja yeetuga naye ffenna twasiiba mu nju nga yeetuze waliwo omulala musajja gwe batta abatemu baamuto baali bakola ki ne bajja okukwata abatta ne batugamba nti balowooza omusajja gundi kwaliko abazungu 2 n'abasirikale 3 abeesibye patirisi ne bali mu byambalo bya poliisi n'emmundu nga bakyalina ziri maaka 2 yes ku kyalo ffenna twasiiba ku nsiko kyekibeekwesa baali bakambwe nnyo nga bakubanya twali tubatya kuba twali tetulaba nga ku basirikale bakola bintu nga omusirikale omulimu gwe twali tugumanyi kuba twawulirako ku mmundu nga zitokotako nga bwe beetokose omanya ekiddako so si bana balabikanga soda buli omu weyagalidde nawano naye balabikanga soda naye ate entagala 2 nga akuba muntu atalina kyakoze abo nabo basirina kyembagaza boloza kati kyali olinawo ensonga zoyinza okuwa omusajja oyo abasirikale 2 abaakuba omwana ng'atambula bibye tabanyeze defenseless ng'atambula bamukuba naye nga bw'obabuuza nabo nti mumukubira nga bakutte solido ze bamukubisa pieces za solido naye ekyo nakyo gavumenti ne public relations bagundi PRO ya police yakitunulira butunulizi bo balabe yenkolagana ennungi poliisi naki n'omuntu wa bulijjo okuba mubbe solido okugolola ettumba ensi bwetyo njagala kukudduka kati koja nga tuwumbawumba ebintu bingi byonna Mutesa bye yali akoze era ebintu bingi bye tujja okulaba mu maaso awo nga tumuwumbawumba tuza episode tujjamuwa 3 tujjamuwa n'ennya tujjamuwa 3 kunnya asobole okubeera nga oyongera okumutegeera naye nkujjukiza bannaffe aba bicycle kick bagamba nti beeyune bakubuulire oba bakuwe ekyo kyennyini obeere nnyinimu obeere nga tovumwandira b'enkoko eno kibi nnyo omuntu okuyita enkoko bagambe embwa ogambe nti yes yenze ndimbwa era kyova olaba nti omukazi yenna nga anaayagala okulabula omuntu nti gwenkakasa nti musajja waali agamba nti embwa weeri ng'omanya ndi bakukakasa nti oli muyitirivu kale ne bannaffe aba focus event services bagamba nti beeri bakolera omukolo gwo era bakuwe services wandyetaaze okuba nga ofuna tutambula ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyune bakolere corporate uniforms bakolere bakubrandingire business yo obeere ng'otambula tuyinza kwerabira bannaffe aba modis restaurant bagamba nti banoonyeeko bali wali ekavule opposite kasomero kyako bakayita batya modis bakusomera opposite labagiyita Makerere yero wabadde nga washing beje mwali muyite ya Nabbanja wabadde nga boleze nnyo zi patro wali modis restaurant ojja kulya oluwumbo ojja kulya buli mmere yonna mu nfumba yonna gyoba oyagadde ojja kubanga gwetuukawo butuuso bagambe nti njagala omukyala bayita wano Sophie ajja kubanga bakutuusaako bulungi nnyo ekyokulya kyonna n'essimu zaabwe bwezo zoba olabako awo ojja kubanga ozifuna bulungi nnyo bakubiri bajja kubanga bakolera delivery kale tusigale mu video ezijja mu maaso awo for now bye bye